nze njagala kucelebratinga Kanatta. Kanatta yonna gy'oli. Olw'okukkiriza kwa Allah bwe munaye tolina malaalo. Naye tekitegeeza kino tewafa. Ate kirowooza nti mba nkoze ekibi. Omusajja twali eyo kwerosi wano. Omusajja n'aleeta ekiteeso nti bannange bwe tukwatanga byetooke ku kyalo kuno tumutte. Omulala n'asituka n'agamba toyagala kunzitira ki? Nze nange omuntu gwenkolimira simumanyi. Naye Allah Katonda owa waggulu bw'obanga owulira Allah nga temanyi owulira omusajja eyeetaba mu kikolwa ky'okutwala Kanatta mukama wange musindikire obusungu bwo. Kwata abo abaana be obatwale ategeere omwana bwalumwa yefaananyeko ku bulumi bwa maama waani. Amiina wa Kanatta. Amiina. Allah oyo omusajja amuttira abaana. Amiina ya Rabbi. Ayi Allah owekitiibwa wandika emikono ffenna. Omusajja oyo bw'abaako gy'akola bamugobe. Amiina. Allah owawaggulu ennyo. Omusajja oyo yatta Kanatta mukazi we bamumutwaleko. Amiina ya Rabbi. Ayi Katonda w'ekitiibwa tokanyanga omusajja oyo okufuna essente n'azissa mu nsawo. Amiina. Sente zimubulengako asuule essente bamuppe. Mukama wange Katonda towummula saba yakulaga maanyingo Katonda wange. Amiina. Omusajja oyo bazadde be baba nga bakyaliwo naye nga bagaana ogenda okugamba omwana waabwe okwenenyeza ensi olw'okutta Kanatta abazadde abo batte. Amiina. Nsaba Katonda ate wala tewaliwo omuntu yenna alina buyinza kuŋŋamba mbu eyeddula tetuuse. Okiwakanya gwe Allah nsaba gwe. Nze nsaba Allah wange. Mukama Katonda wange ow'obuyinza omusajja oyo yenna eyeetaba mu kikolwa ky'okutta Kanatta ne Ssempijja abantu ab'omulembe gwe baalya nabo ebirungi bafaasagane. Amiina ya Rabbi. Ayi Katonda wange kolawo n'ekyamaanyi abantu abatono abatulimu abakyawagira omusajja oyo obabonereze. Amiina. Nze tuwa yange eyo sirina gwenjiwerekereza njerekereza muntu yenna omutemu si kyekyo. Ayi Katonda omusajja oyo tomutta naye musuula eddalu Katonda wange yeyambula ne kungoyo. Amiina. 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 Atekera omwana waabwe akagumunga yakawusa omwaka naye talina kyeyanneka nate yatekera ennyumba nga tennagwa kuzimbibwa. Mpangisa bamanja emyezi 10 buli mwezi mitwalo 5. Sirina wenziga kyakulya wadde. Omwana yali muto yali yava ku mabeere nga myezi 6 nga yamugulira ekyokunywa nga tumugabirira bugabirizi okuva we baamutwala nlobye naye paka kati sirina wenziga wadde 10 sirina kyenkola. Naye obujanga bamutwala tufunye okusomozebwa kw'amaanyi kuba tuli bangi buli omu yeefaako ku lulwe. Tetulina we tujja kivumbi tugezezaako okunoonya buli wamu biganye tetumanyi oba baamutta oba gyali mulamu naye tubadde tusaba gwekikwatako yenna wabanga gyali oba baamutta batulagirire wabe bakusuula tumuziike tumanyirire nti twamuziika kuba tugezizaako okunoonya bitulemeredde n'embeera etuziwalidde nganze yandeka mu muzigo sirina wadde wenzira. Abantu bange nabo bakooye okuddabirira omwana nyumba weeryawo yagireka kuba abakuleepu paka nakati
sirina wentandikira kasente kenfuna kalabirira mwana kenfuna katono tekamala oluusi tusula enjala nga tetulina kyakulya. Mbinga n'abaana tetulina kyetubawa twadde tusaba n'abannamawulire mutuyambe mutukwatiseeko yabula bbanga maze bbanga yabanga 23 Desemba giro ssaawa 9 babajja ne bamutwala 2 naguno gwaka tetumanyiiko wawaali kuba buli wamu twanoonya tufubye okunoonya talabikako ate ne bamala ne batwala ku muganda kati buli kimu okulya buli kimu kyakunoonya bunoonya n'olwekyo tukubira gavumenti omulanga waaba Kanatta alina kye yakola batubuulire tumanye nti yakola kino kyekyamutwala bw'oba ekyo bamukomyewo baba tebalina kye bamuvunaana bw'aba yafera batubuulire kubanga n'abaana batubuulire maama taata yalagawa maama lwaki taata abasirikale bamutwala